Lwaki kuwa okusatu yagamba nti amatu olw'obukulu bwakyo. Lwaki lwa bukulu bwakyo kino kye kisinga biri obunene obukulu? No. Bulijjo Katonda bw'abanga gyali weetaaga omuntu akufaanana akubulira ebya Katonda. Bw'onyooma akufaanana togenda kutegeera bya Katonda. Mutegeera? Omuntu akufaanana mutono nnyo ku Katonda. Kati bw'onyooma omutono ennyo togenda kutegeera bya Katonda omunene. Bwe bite bifaanana. Kati akugamba ono akuwa amatu oleme kola nsobi kunyooma ono. Kubanga kw'omunyooma namba 2 oba omunyoomye. Namba 1 togenda mutegeera. Byonna bitandikira ku kunyooma akusemberedde. Gw'ogamba nti mali hadha rasul. Neno mpaka wati ati Kurani gamba balinga bali mukwakanya ababaka mbaga mubaka wannabaki ali mukulya mmere ngaffe wayamshi fil aswaq tumusana ne mu butale wabere ennimi ez'enjawulo ezikwasane ku matu kikyayogedde kyo ndio tumusanga mpaka wakikaki ono. Kati ekyo wekibanga kyekikubuzabuzizza n'ogamba temuli ate ono akolanga ebyaffe. Kati tonyooma oyo olw'ebyo by'olabanga byomufaananya togenda kutegeera oli gw'ogamba addako n'oli togenda kitandikira na kunyooma ono gw'olabanga afaanana. Bwe bityo bibiri kakali nabbi yali agenda ku introducinga so naye nnyini okumukakasa nti wanjawulo kyatwala ebbanga, kyatwala omukuba amayinja, kyatwala okumutwala emisinde ekiro kiri namamutuza mu mpuku entalo z'ebbadde bagala mutta nga bamulaba nga wa bulijjo naye yennyini okutandika okumulaba nti wanjawulo kyatwala time nga balaba atambula mu butale ate agira alya mmere nga ffe alyanda ate oyo mubaka kasi obuzabuzibwa mu ekyo you are finished. Nolwekyo ono gwe yali agenda okuintroducinga nga ate naye yeetaaga okuzimba bupya nga ne nabbi oluvannyuma ennyo Allah bwe yamuzimba mu kuyita mu buzibu obuyitirivu paka lwe kyatuuka nga kati tekyali amukuba mayinja, tekyali amutwala misinde kati azimba ono emisinde ku ono yagiwona yagiwangula, ono teyagiwangula ate nga agimulemesa sa oli atasiramukanga amulemesa ali mu busiraamu. Bwe olusi patro ezijja okututaasa gwe tuba tulwanagana naye taba mutamiivu nti yatuyingiridde, taba atali musiraamu nti yatuyingiridde. Babeera basiraamu bannaffe nga bajjemu n'engatto kubanga bakakatande n'ekifo kitukuvu kyekyabagisizzaamu engatto. Ni kakati engatto n'ekikonde kiriwo ekisinga obukyafu. Bw'oba omanyi nti ekikonde osobola kikubira muyingira n'engatto kubanga ekikonde obwa haramu w'ekikonde bunene nnyo okusinga obw'engatto. You know? Logic. Allahumma salli ala Muhammad. Gwebongo tonnatuuka ku levu egamba nti ekikonde n'oluyombo wante lukkiriziganya kati n'engatto zoyingiza. Lwaki ozireka eri abasaaze bazibbe? Muntegeera abaki? Abasaaze abatalina mugaso gwe bafunye mu swala babbye engatto. Bw'olabanga engatto ebuze ng'agitutte ava mu sujudu ng'omanyi swala y'oyo tebanga mugaso kubanga eswala egaana alfahsha wal munkar. Buli kitamwa kyonna buli akajja nti eswala eno kagaana kabata munkar
nedda kuba kata munkar eswale bekagana Qur'ani bwegamba nebo banga buli akaja ogwo kakola kati wetugenda muswala